twayagadde nnyo Ssaanya. Bagadde nnyo Ssaanya. Twayagadde nnyo Ssaanya. Mu bantu bonna gavumenti yali ekozesezzaako ate Ssaanya yabadde mulungi nnyo. Erinnya Ssaanya. Ssaanya. Asaanyaawo. Bw'ajja amaliriza. Okitegeera. Lino erinnya Ssaanya. Erinnya lye limutuukirako. Akoze omulimu omutuufu n'ayisa ne bwe baabadde basuubira. Kubanga bwe tubeera nga tugamba nti Museveni agula, kiki ekigaana opposition okugula? Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. NUP ba prisoners bayo bagenda maaso n'okubanga bafuluma. Twakyogerako twakiraba. Wabula ekibadde topical discussion week eno ye mwana mulezi amanyiddwa nga Ssaanya Muhaidin. Bwe manga erinnya ndyogedde bulungi. Ssaanya is everywhere. Ssaanya is getting each and every microphone that gets near him. Nagenda maaso n'okubaako ebigambo bya Ssaanya. Mubantu mwana mulenzi Ssaanya Muhaidin mukambwe nnyo talumikako agamba nti oli Bobi Wine kye yatukola tetukirabanga emisango twazza giri ne tudda ne mukati ne twewogoma ebyokulwanyisa twabiina twayokya ebipiira Bobi Wine yatuwa ssente tetuzirabanga buli kipiira mitwalo 5 ngenda tandika naawe Segamwaki watandikidde ku mutwe omutuufu Otandikidde side entuufu twayagadde nnyo Ssaanya. Twayagadde nnyo Ssaanya. Mu bantu bonna gavumenti yali ekozesezzaako ate Ssaanya yabadde mulungi nnyo. Functions zazosenga okusuulawo n'alyoka akola statements. Bwe yali akava mu komera yasooka n'akugamba nti yasooka n'agamba Olivia wavudde ku ndagaano y'abasajja wandibadde osigala ku ndagaano y'abasajja gye baatuwadde. Olivia Lutaya gwadduse mu Nuupu. Kati olwo amaze okulaga nti ebintu byonna bingenda okwogera biri ku ndagaano bamwambye biki? Compromise nga bino biri ku ndagaano gye bakoze eki awo n'ayiwawo ebintu. Tegera bwe yazeemu n'akwa bamukyazizaako ku Sanyuka TV. Yamubuuza ebibuuzo n'ayogera n'amaana n'agamba n'ekirala Museveni President y'akugamba President Museveni watusuubiza okugendako mu rehab. Ng'amaze okulaga nti kati bintu byonna byenjogera misinga rehab. Yali mukubba akalulu, yali mukwokya ebipiira, yayokya enguudo, yayabika n'abapoliisi kugamba ye buli sekita buli kimu ekikola. Mu bantu manandooza ne gavumenti yatusenega naye musajja twali tuleseeko abantu era tukozesezza naye yatwokyezza bwokya. Nti olumu tebatubakize nti omuntu ate okwogera ennyo tebamutunyize nti bino yatuse kati ate ye ng'akuba bo ng'alaga ekifaananyi ekituufu kiki gavumenti ekozesa abantu nti ekwata n'ekuwa ebyokwogera n'ekugamba genda oyogere kino nti yejja ekifaananyi ekituufu n'agamba tuwadde mu kkomera sidda mu kkomera twali tunyigirizibwa nga tusula mu kasenge kamu abantu nga 3 Eshega akulaga ekifaananyi ky'ekkomera ly'e Uganda erifaanana ng'akulaga embeera embi gy'ayiseemu kati ye ng'alowooza ayagala potoyinga bulumi Kyagulanyi bw'abataddemu kumba apotoyinga ekifaananyi ekituufu abasibe abalyoza kye bakola ki kye bali mu kuyitamu Eshegera kati so gye bangambye nti Ssaanya ye buli muntu opposition buli weegenzenga okwogera kibala ebiseera ebisinga nti twatuuse nga abamwetoolodde nawe olabanga tebale nnyo nsamu mu olaba full figure baani awo naye walabako omu omulenzi General Katumba Wamala gwe yakola ki yatuula naye kitegeeza baali bamaze omulaba nti yali omwokye nga statement zakola osobola zikola ki zikwata naye ono bagamba nti oyo mweba full figure Bawabula naye muki mukamera nti ye Ssaanya tetwayagadde bamwongere kamera naye wakola bagenda tuka bamusaleko nga lwakyamukola ki lwakyamwongera ate era mu bbanga tulina tujja mulaba ng'avuddeyo nga bye bamusuubiza tebabimuwadde ng'akyuse yagambye nti nsaba President otwaleko kati so byonna ebinaagaana mulire essaawa yo na paati twegenda kubeerayo kanso Namutebi eddakiika 4 nga maama netegereza nnyo era negendereza nnyo nga sinatuuma mwana linnya nze sikkiriza mu kubbula simanyi twabbudde omwana ne bakubbula mu muntu nga yali buzibu erinnya Ssaanya asaanyaawo bw'ajja amaliriza okitegeera erinnya lye limutuukirako akoze omulimu omutuufu n'ayisa ne bwe baabadde basuubira okitegeera yavuddeyo n'ayogera ebituufu byonna
ngayo byali n'agamba kakati ekisooka mulaba mukomera gye tubadde abasibe bangi nga tuli mu kasenge katono bwe kati alaga nti waliyo omujjuzo okitegeera kivirako abasibe okulwala n'ebirala yavuddeyo n'agamba nze mundaba wano baŋŋambye twakola endagaano okitegeera nti tubata mukole bwe muti era n'avaayo n'anenya abalala kibannange mwawukana kuki ku ndagaano first and foremost bino byonna nze mbadde mbyogerako mu context y'amateeka ne mbagamba there was a miscarriage of justice at whatever level era I'm going to maintain that statement okitegeera because proper procedures and channels wezikola ki weziri okitegeera naye kati Sanya wanyumiriridde nnyo yabadde ku TV emu nebamutuuzamu bwe bati kamera n'agamba nze mundaba wano mwatusuubiza okutwala batubudeebude mu by'obwongo kitegeeza ki akulaga nti byonna byayogera okitegeera mwampadde script njizannye naye ajogedde n'akola ki n'agimaliriza kati agenda kudda mu paati 2 ate ko kudda alina okuddaganya nange mujjukira olinga mbagamba bino ebintu byonna bye baŋŋamba kikyesaakola era nnyamba balamu anoonye omuvubuka oyo amuwebye buli kye bamusuubiza alisi bifiire awo and then he doesn't make any political sense. Yes. But he's a political prisoner. No, he doesn't make any political sense kubanga ali omanyi mu kirasi tubabangamu n'abaana abagezi ali nga tubeeramu naffe naye nga tubeeramu n'abo abakisembamu kati waliwo enjawulo y'omulalu n'omuwumbatuutu simanyi kakati yali kusalya buwumbatuutu okitegeera omusajja oyo nze mulabyeko ku laleeze ez'enjawulo clips zansi okuvaayo navaayo n'agamba n'agendako ku kyaki emu n'agamba nze badde imaamu ensi neva nemugamba badde imaamu wani tosobola okusoma alifatiha ng'osobola talina tasobola kwatula alifu tayawula alifu mpeereze netali ng'oyayimirira ng'ayimirira emimbali oyo okitegeera era nga n'omusanga nga n'abaali bamukozesa kyakize yagenda muzizino kyaki ezitalina structure tesobola kubeerawo emyaka 3 okuva leero kubanga zitambulira ku bbo mulimu ebintu kati vuze nti musiraamu mulimu ebintu nga tetukyalwanagana nabyo so waleeta olugezigezi lwonna ku ddiini y'obusiraamu tukikulekera kubanga ffe eddiini yaffe yes Allah yajujuza n'agamba entalo zonna zange jihadi zaggwayo mu busiraamu tuva ne twogerako bwogezi naye wotulemerera oba n'otufuukira ensonga nga tugamba yuuyo okitegeera eddiini si yaffe erina nnyiniyo kakati Sanya n'ekifaananyi kyazze n'asiiga alaze obusiru obutalina kipimo nti naye bakuwadde script omuntu omugezi you own the script nomanya this is how I play around it okitegeera yabadde ayagala okulaga kati n'agamba tubadde n'ebyokulwanisa babimusabye abibaleetere simanyi mbadde n'ebino abireete bwe bamala obimujjako bwe bati bamusonyiye emisango gye bamusonyiwa giri on record naye gy'okubeera wagamba nti nze nina grenade bwe bamusanga nayo okitegeera abuleete his affiliate nga mmaliriza yupu nsonga era tutambulira ku mulamwa tulina ensonga zetugendako bwe ziti okitegeera wano nawali ebitalina amakulu ebimu tetugenda biwa makulu Mama Olivia Lutaaya bali kulemezaamu there you go Bukenya media Sanya ensonga za Sanya zino ziri technical nnyo nibo bannazimalayo kozesa eddakiika 5 kubanga Sanya to some extent mutuufu lwakuba nti nno ayiseewo nnyo waba ayogera wano ayitawo naye nga ebitundutundu 8 mutuufu abiri gegano wayogera n'ayitawo ng'abanga yeekuba agamba yeetagako bapyalo bayetagako ki naye nga Sanya yeetagako mukuba akama ekyo toyitawaawo okitegedde naye nga ebitundutundu 8 wenzija ebitundutundu 8 mutuufu olw'ensonga Sanya we yali atandika ebintu ebyokwekalakaasa balina akakundu kaabwe abaana ab'okunuupu abo beeyita ba foot soldier nga bo ekituufu kiri nti tebaagala Museveni nga beeteefuteefu okuggyako Museveni ne batuuka okugamba bakama baabwe
nti ffe tugenda kukola kino bakama baabwe babakolaki ate babakugira ne bagamba nti ffe tusobola okukola kino na kino muli okwokya petrol station muli okwekalakaasa Bukenya okujja mu Museveni sikyama mwogedde nembawo opposition mu structure ya mwogedde democracy nembawo budde sokendeke malirize Soka. ojja kumbuuza ng'oyagadde ne babuuza abakungu baabwe lubonga bagamba kati mmwe mwetaaga ki omwe mwagala kumuggyako nti twetaaga ABCD mu byokwekalakaasa ewaka weetagayo ssente ebintu tujja nga noli atalina matu abongeramu amagezi mukwata kino mukyepete station yetaliiwo abaana nga bali determined nga bw'okiwulira niye bagenda okulaba nga banno be bagamba nga ate bo abagala ate bagenda okugenda mu buyinza nga ate bo balinamu kano kati abaana abo bamaliriza ne babakwata babakwata abaana abo era bamu bagamba nti olukwe lwavana mu kampu yaabwe lubakwatisa nga babataddeko poleesa ate bali kye batagenda sobola oba balo bakwata baali bonna awamu ate abamu ne babata omukulembeze ye bamuvuga bamuzaawa mu makaage banna abalala ne bamala emyezi ng'ebiri ku esatu banobyandi abo ne bavaayo bano abaana ne basigalayo basigalayo saanya obutambi obulaba ng'era asigala agamba ffe tukyali banuupu nga basigaddeyo jjukira ye mwekalakaasi mwogezi mulungi kamera wano ng'eva mu kooti awo ebigambo byabyogera nga ffe tuli ba NUP tetuzikiza pulezidenti waffe byonna bina nga abyogera naye agenda okulaba omwaka ogusooka guweddeko ogwokubiri guweddeko ogwokusatu guweddeko ogwokuna okulaba nga mulaalo y'abano bakama ba balina omujjayo nga ntono agenda okulaba ng'ono amusiba nga nesimwetekevu kuzikiza ng'omugezi n'akyusa olutambi bw'akyusa olutambi n'agamba nti kati nvudde nte mu mbeera eno gye tulimu talaba amukyalira talaba apositinga tivi tebakyaliko n'akyusa olutambi ngaki ng'amaze teesa ne banne kubanga ye liida yalinga liida ti ya buleekinga era yabadde ng'omutwe n'Olivia be badde nga bateekayo ng'aba frontline kati tulina okukyusa ekintu kino tulabaani omukujjukujju nti full figure ngawalaba full figure engeri gye tinajja kukya ng'okivuga ne bagamba ffe kati waini yatugira bwati tetukyayagala musajja oyo ffe mutusonyiwe ne batandika okukigobako omuli balamu ne full figure nga batuukirira omukulembeze gwanga tebaana abo basonyiwe omukulembeze n'agamba amateeka ge gabaliko naye olw'okubalemerako ennyo ne bayita mu process ey'okusonyiwaki tebasobola kusonyiwa baana abo nga tewali conditions ezo eziriwo nti nno tujja kusonyiwa okkiriza nti no wabikola nabikola taata onaddamu sijja kuddamu kati oba ebyambalo by'amagye nti wallahi nalina bizibu nga nina uniform nga 3 ne socks zaali z'amagye kati oba okakasani togenda kubiddamu tugenda kutta nye mu kukuta kino na kino ABCD conditions ono n'agamba nze n'okwogera kati mpagira gwe nti kakati oba wagira nze tujja batwala mu rehab gyayogerako egendako ekyangwazi okuwummuza obwongo sigamba nti balalu si mulalu ekyangwazi jasi kuwummuza ku bwongo nti omuntu asibidde emyaka ena teweegatta okwegatta kintu kikulu mu bulamu bw'ensi eno teweegatta olya kawunga kakasoolina bijanjalo byokka olima kwegamba tolina ssanyu olina yamusanze yayottadde agenda kubemalaya agenda ku best omusajja wa best kwegamba rehab eyo si abwongo muno oli mulalu gyobadde wanjaga rehab eyo gamba mbuno okukakkanya obwongo bwo nobeerako oluusi mu mbeera notandika okulya ku mmere gyoyagala mu biseera ekituufu manye omuntu omwavu olabira omuntu omwavu kubanga tosobola kwesituusaako kyoyagala mu kiseera ekyo oyo yekyenyanja ate ogenda okirya ate napetete yaggwako omuzi w'emisango bagende mu masaajinge kali sajja wabaza yafulumye kitegeeza balina bye bamusuubiza nti tujja kufunirayo kubanga bangi era tulabye nga abantu bebazze basonyiwa bakuwayo oluusi nebabazi bodaboda ati mukole bwekuba nga ku mirimu gye gyali gibasumbuwa mutandika okukola ebyo tulabye President Museveni ng'akola ki ng'abikola kati temugamba nti nno balina byamusuubiza ebingi bamusuubiza bingi naye bo bamusuubiza nga bingi nnyo ng'ebyoli gwe baayokya amanye nti naffe abali eno tetubifunanga ate nga gavumenti gyetulimu gyetuwagidde agende mpola fekuyo sipiidi gyatambulire gye gambe muno ebitundutundu 20
speed agikendeeze kubanga naffe abali mu gavumenti ffe twerwanako nga ffe tetwali kati yetasuubira nyaja funa nga bwe bamusuubiza wewalabye Sanya ng'ayogera wawulidde kimuli ayogeza alina obusuugu ku Bobi Wine kugamba akuba kutta ayongera kusanyusa bakamaale ntono musobola naye ate bangi nnyo abamusobodde abaleera abakyali abamu beffe kati agende mpola faini mutuufu ogamba nti nno kampanike nve mukomera kubanga komera tetuyinza netajja nnyo eddakiika 2 tali kintu mu politics kinsurprisinga stories z'abagenda mu komera ne bavaayo ne stories zebavaayo nazo diiru ze baakoze ebyo it's not news omanye ebintu bino bw'omanga mulina gavumenti ebadde mu buyinza ebbanga ddene tewali nnyo kipya kibeerawo tewaliiwo kipya kiki kyetugenda olinda olwo kubanga era ne wagenda ogendayo olunaddako oba okwekalakaasa tekunnavaawo buli gavumenti beekalakaasa era bajja kuddayo era nabo baveeyo ne story y'emu okiraba ekintu ekyo so tewali nnyo kipya nze nali mpa kuwabulwa neŋŋamba nti olina okuseetinganga omubbi okwata omubbi nali mpaako opposition y'amagezi kubanga bwe tubeera nga tugamba nti Museveni agula kiki ekigaana opposition okugula ali mu buyinza abaddewo emyaka okusoba mu 3 agula abantu bw'abanga buno obukodyo bwayitiramu oba okuwa abantu okusuubiza abantu byabasuubiza mu makomera tugenda bakolera tubatwaleko mu masaaji yadde muli bazzi ba misango bla 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 why can't we counter what nti no opposition etandike kukola bye bimu yes abaana bavuddeyo mu bakomera mubatwale ku bufe mukole ki kwegamba omuntu amaze mu buyinza ebbanga ddene si wajjo kubanga kiba kitegeeza buno tabutaanise kati obukodyo tabutaanise kati katunagenda nga tuyimba buyimbi bwe tutyo buli kaseera ne tubeeraawo n'essanya atunyumiza emboozi aziifumpya baŋŋambye tugenda kutwala tukusiikire ku nkoko ejjuuni era yayogera enkoko emuli awo yes ate yagirina yekka agivuunya sanya bw'abanga yeetaaga rihabu bw'abanga rihabu ogambye yakyankwanzi se ndowooza abaana amu bano beetaaga ne rihabu eri eyaddala ate eyakyekwasi sina rihabu eri awo ekyekwasi alina genda ku best kale abo tubanga tuvuddewo awo ngenda kutandika ne kansona Mutebi ayo tuvuddeyo Wasanya kadakiikemu ekisooka mwami Bukenya kyenjagala atusigidde ekifaananyi ekituufu kusanya kisanya yatuukana nabanga embeera gy'alimu okugivaamu alina kutema ddiiro nabale basajja jukira Sanya twamalako mu kooti ng'akuba endulu nga gaba batusiba lwakuwagira Kyagulanyi okuwagira Kyagulanyi gwafuuka musango ekifaananyi nti gavumenti eno eremereddwa ekyusa abavubuka nga bali bweru bakuba enjiri ya gavumenti n'obalaga kati erina basiba ebanyigirize ekitegera ekuteeke mu mbeera nti obugambye okuva mu mbeera gye yalimu ate nga tannakyuka yakugamba batusiba lwakuwagira ki Kyagulanyi after ng'amaze omutuukirira ne mumukyusa ne mugamba kati aha yogera nti omusango nagukola ki kino naye atugambye nti balina okutwaliro nabagamba tukkirize emisango okitegeera but in your sense nawe ogattagatta amapesa nagaa naye ekituufu wano waliwo ki nti oliwo aba yazza omusango nga mulina obujulizi lwaki okutula naye eddiiro muteeke mu mateeka presenting obujulizi musibe bene ekirala Sanya yatulaze ekifaananyi kya media za Uganda we zaatuuka okitegeera nti Sanya wabadde omulaba nga yakatandika okwogera nga waliwo ne ba youtubers abasobola ogamba nti osobola mukyaza ku akaunti yange byogera tebikola ki tebikwatagana kyannaku n'omulaba ku media house y'eggwanga eddamba national television ng'atudde seemu sibiri n'atuula n'atandika okuwa kikuwa level how media house za Uganda gye ziri censored mpaka ku kisenge nti batuuka ne bakozesa ekintu newaba programu alaba kino tekisaana genda ku mpewo okiteekawo lwampaka yabadde order nti as long as bafunyeyo omuntu kasita oba nga beeyogera byagenesi Kyagulanyi niba tebigattagatta gwe muteekako ku TV ninga wona YouTube eyabadde asobola ogamba nti oyo nedda byayogera tebikwatagana sobola muteeka ku channel yange n'omulaba ku sooti n'omulaba ku Sanyuka n'omulaba kati eyo media house yegenda okujja
etandika musawa y'okulonda yenfule nti ekuwa direction ekuwa ebiri mu kulonda mazima kigegenda okuwokkirize ng'esobola otuza omuntu nga Ssaanya nga byayogera tebigatta n'emutuusa ku media house n'emuwa ayogere ekitegeera eddakiika emu awo maliriza kyendaba bwe kibanga kigaana kuba kigenda kugaana mbagambye nti to set a thief to catch a thief era ne Bobi Wine abadde akyogerako nti tulina kukolayo ebyakola naye omuntu abadde mu buyinza ebbanga eryo lyonna kati nze amagezi gange gagenda eri abavubuka kubanga ffe tuyinza okubeera eno nga tugamba nti abeereyo akole ki nga si wuwo okiraba si wuwo kati nze kyendaba bw'obanga oyingira ebintu bino eby'obufuzi olina okubeera ng'oyimirira ku mazima abavubuka ba Africa tebayimirira nnyo ku mazima nkirabye nnyo ate naddala wano abaana abo ensonga lwaki tukyagamba nti omuzungu atuliko baddugavu bannaffe twagala nnyo ebyenfuna abaatutunda mu slave trade tebaali bazungu baali bannaffe omuzungu si yatukuba kututematema biki byonna ebikolobera ebiri wano ogenda okulaba nga muganda wo yakuliko kati njagala nnyo omuntu ayimirira ku mazima nga you stand on your word bw'obanga otandise ng'ogamba nti ekitukubya Bobi Wine why do you change your statements later on ndabanye abantu abejjusa kubanga gwosose tukakasa nti kiri kyekituufu ntera nnyo okyogera ku sheeno kati ate lwaki ovaayo n'ogamba nti kati nkyuse tebeetaaga rihabu ya kyankwanzi abaana abo abamu beetaaga eri yennyini omwami ono yatwadde amagezi nagaa nti opposition webanga Museveni agula lwaki mwe temutandika okukola ki okugula wewole bwe tugenda okukka nti ekigambisa Museveni ekimwamira lwaki ogula si lwakuba nti kugula bano naye funds z'eggwanga gavumenti yeeri in charge of the budget bwe kiba nga tukiteka ku level kati ezo sente tutegeka budget gavumenti eriko okukola ki ogulako abantu kitegeeza ne NUP ogamba ntandika gula abantu sente zigaba tezikozesebwa kulakonya nsi yammwe nti NUP sente zandikozesa zimamu ekitebe n'okuzimamu offices okuguluminga ebyobufuzi by'eggwanga bweseka mu kugula abantu nga ne gavumenti naye eri kyekola eggwanga mulireseewa maliriza nsirika bwenti yes bannayuganda ffenna Uganda tuginako omugabo gwe gumu mwagale ensi yammwe okusinga mmwe oba ebibakolera kyonna kyolaba nga kisobola okugattako ku ggwanga lyo kiteekeko amaanyi n'obudde n'ebirowoozo opposition leaders oba abantu abavuganya gavumenti bagenda kugira mu kale ez'enjawulo n'ebirowoozo eby'enjawulo naye yimirira emabega w'ekirowoozo nga kifaanagana naawe ng'olaba ddala nti we kiba kiyiseemu eggwanga ligenda mu maaso tuleme okubeerawo n'emboozi yagula tunda tetuli bakugula tetuli bakutunda tetuli byakusuubula Uganda nnene naye fena tuginako omugabo gutya akalulu kankazitowa kyekimu n'aka Museveni kati wano wetugende dakiika bbiri Bukenya ye yakiteesaako unless otherwise wiiki eno tubadde n'omukyala amanyiddwa nga Helen Nakimanya antikaduuka amanyi ag'obuzaale Helen Nakimanya yagenda maaso n'okubanga ayotta omusubi n'obukadde obusuubirizibwa nti buli mbina n'okusukawo ng'ono yagenda maaso nakuba nti akwata ssente z'abakadaama n'abasuubizo bakolera obuduuka ng'erinnya lye antikaduuka asibwe boka n'ogenda maaso n'okuba nti abakolera ebibanda by'amanda emidaala gya capati n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo mu wiiki oyo nga tugenda maaso n'okuba nga story developinga poliisi yagenda maaso n'okuba nga esaakinga ewakaawe teyamusangawo waliwo omuyambi we gwe yasangawo poliisi n'egamba nti emisango 10 gye yakafuna ebweyogerere wali oyagala emusangewo emisango kale teyasangwawo emisango 10 gye bakamugulako ku poliisi y'ebweyogerere wabula omwogezi wa Kampala yagamba nti ye mweteefuteefu okubeera nti ayaniriza emisango gyonna muyinza oba mwagiggulawo ebusaabala mwagiggulebwa singa poliisi yankubira essimu mu nnaku ezo eziyise emabega ankaduuka namulabako ku booda nandisiseeko musike kale so ekyaliwo kyekyokuba nti emisango mingi ejagula ku mukyalo oyo gyonna gyakutwala ssente mu
mu kwefuula kyotali mu bufu obtaining money by false pretense. Thank you so much. Gye byakiranga bagamba bamulabyeko ejjinja abalanga bagamba tumulabe ku booda asala agenda Tanzania. Mukasirise nga talina kyayogera nga n'akaunti ze za TikTok azisirisiza yavuddeyo ku Facebook ye gy'abadde ng'akozesa n'aseka nnyo n'agamba nti Canada enyogoga okusinga Tanzania. We yamaze ayina akalala ke yataddeko awo n'ayongera okubasekerera nesekusekera yina ng'alaga nti Canada gye yalaze polisi tesobola muno nayo ali mu nsi ensuubize kubeera polisi yadde egambye emunonyi natise naawe kansona mutebi bannange nzira bagambye sibbula mwana nakimanya yamanyiza abantu bannange ekyo nga nkimaze baganda bange abali mu nsi zonna gyonna gye muli nsaba mbawulire kino ekintu ate tukitegeere abantu okulabikira mu kamera ku mativi ku YouTube ku TikTok n'ewalala nga boogera tekibafuula bansa tekibafuula bagezi bw'oba ovudde wano n'ogenda e Dubai n'ogenda e Qatar n'ogenda e Canada n'ogenda mu America okyusa obulamu bwo beera mugezi ekimala okuuma ssente zo nga kyankizo gy'oli nakimanya nga sinnamwogerako ndaba abantu abasiru munsonyiwe ndaba abantu nga temubugumiziddwako kimala nga temulina magezi yadde agafumintiriza okwawula kuba tosobola kuuma kya muwendo nga ssente osobola kuuma ki nze nga ninnya ennyonyi nga ngenda e Dubai nga ntandika okutesa epiki z'omuceere nga ntandika okukyusa abakadde pampa nga nsereza ssente zange andi nakimanya abagamba asobola ozikuuma mbabuulire bw'obanga amagezi go gakugamba nti ono asobola okukuumira ssente tukanye nti mubategera wavaamu tulina abantu bannamawulire bangi bazze nga bakwata mu ssente z'abantu olw'okuba atula bwati nayogera ebintu nga mulira byansa anti kakati tereka bwoti kola bwotikyamagero alina byeyakolako amagero nedda kakati ndabyeko abantu abenjawulo ndabye abayimbi oli nankera nagamba nziguddeyo kampuni ntwala abaana e Bulaaya nkoze kino ne babbiramu abantu oli olutula bwati ku TV nze nsuubuza amataka gwe nootafunamu magezi gansa gatula n'ogamba bannange ekintu kya Dubai njozesa epiki z'omuceere yenkana ensi eno otuulamu ne bongeramu n'abantu 3 mukuutesa epiki emu olw'okuba taddeko Facebook nakunyonyola abasolooza miliyoni ezisooka mu 5 n'obuweereza mu bintu byonna ofuluma otya wano nga tomanyi bizinensi idea gy'ogenda teekamu ssente omuntu n'akunyonyola nti edduuka likola nga we likolabwa yanti abadde naza idea ezo nga takoze maduuka yereka olaba nga tonnagenda kukola nga sinnafuna musaala mmanyi kye ngenda okukozesa ssente zange okitegeera abantu mubeere be better than that nti bakubbye tutya kiringa edda babbanga abantu nga basudde ebyo ebisente ebisibe bwe biti mu lupapula nowaayo ezizo n'otwala ki neera nomugamba nti banzibiddemu ako akakodyo nti bakukubiddemu ani akalengedde ogenda olina ebirowoozo mu mutima ngenda gulako ennyumba okitegeera nti gundi afudde n'afungula nze nga nteekawo ssente muleta nziteeke muno nzizaaza ekimotoka vaamu nesente ebyo ebirowoozi bya radiyo simanyi waliwo omusawo omuganda asabira ssente mbu pasita leeta ssente tuziwa omukisa ssente yabeerako dina ekisiraani ani yalabe ku ssente eyina ekisiraani muzikuŋŋaanye muzimpe nze nziwa omukisa gamba nze newoziteeka mu bubinzozi bannayuganda kikulaga ki nti bannayuganda bangu bakuwuddiisa omuntu abalira otya bizinensi y'amanda nga gwe totunda manda nze mugye negomba nga negomba kutunda manda kale bizinensi kuba egezezaawo abantu bangi ng'ombalira bwotyo nga wazigyewa njize nkwate miliyoni zange 10 goinvestinga afaanana atya kaduuka ayina ki leeta ssente tusuubule mwami wava muno Gordon nsonyiwa okuyisa mukamwa kwange kuba sisaanidde mu emyaka gy'amaze ne ssente ani gwe yali agambyeko nti tankuzaaliza ssente zo abasajja abalina zirozi foomu mwami zikusooka Robert okitegeera diro yali atuddeko nayita abantu nti leeta nkuzanyisiza ssente zo zizaale
okitegera abantu bonna ne mulaba bajja ne boogera ku ebyo ebintu naye mediocres of some sort yefuula nti amanyi abasajja abalina sente bamaze nazo wano emyaka ebyasa nga zitambulira ne mu famire tubamanyi nti yo famire eyina sente naye tebatukolera business nze mwami Godoni wava munno lwalivayo n'atunda mu kamera kuba nkuza avuga benzi n'agamba bannange nkati mpadde abavubuka omukisa buli muvubuka aleeta sente nkuyigiriza basuubula benzi nja kuba kubatwala sente naye bano bannazamufuula abawandiika amanya ku mmotoka Sekawa Junior there you go ate era nze era sizitwalayo tumanye sente zange nekengera ne waba wava munno balyose naye nga teba babayita zamufuula they are excited because of Sekawa there you go nze ku kaduuka kaduka mukwano gwo tolengenda kunenya actually tolengenda kunenya antikaduuka mukwano kadama namuwagira waliwo kanaka video kenalabye nga kadama agamba poliisi mutwagaza kisente zaali zamwe zibakwatirako bwa naye tulina okukiza nti mu Uganda very good question mu Uganda fenna tetulowoleza ku level yemu ate fenna tuli exposed ku level yemu nti mpaka kati mu ggwanga tukyalinamu abantu babbira ku masimba n'abafere b'okuki bakyalimu nti waliera bakadama ng'omwana yaveeyo wansi eyo deep in villages talina kyakola ki bwe yatuuka ku kyeyo baba n'amuleeta Infinix n'agimusimba n'agenda ku ki yantikaduka n'afuna ennyimba z'omuntu n'azikuba n'agamba ezo muziraba n'azimaliza ku miliyoni 2 bana njagala mbabuli waliwo omukyala gwe nalabye video nagiwereza omukulu oli ng'alina ennyumba gaggadde ng'eri ku woloplate nga yagizimbidde emitwalo 8 eba yattaka nze binako omusango evayisa oli yazimba kalina nga yattaka n'agikuba bulaayewola 99 yagizimbidde emitwalo 8 ng'ayita bakadama bajja abazimbire eziringa eyo naye abaana abo bababbi kati so abasidi ebintu byebimwogerako bya bintu bikwata ku bantu tokibuusa maaso ali omu nti bangi nti waliwo babbira mu ngoye abamu bali okuba beefula bena botika posting oyo nagamba lwa nusu 7 nga gwa mu sese zomeri lwa mitwalo egi nagamba niweza sente ngenda kukola deliver omwana kadama naga kankwe sente kuwa omuntu agenda okujja azikole ki omwana omuwa essimu nakola kibangi so fende tuli exposed kimala nti onyi bakadama nga totally talina kyakola ki yaveyo tamanyi wadde luzungu tamanyiwo kintu kyonna n'agenda ku kyeyo kati so nga mwangu okukwata obwongo bwe n'obukola ki n'obuwudisa nze noza anti kaduuka nagira kimanya nti mu ggwanga mwebali abo era kati ye mutuufu okubeera Canada akole ki ajoge tewaforcing babeere exposed olwaleero abantu yabadde poliisi sente zammwe yabadde mutuufu okubuuza si kyange polisi yensonyiwe bwe baali bansindikira sente bakubira poliisi zibayiteko ziryoke zintuukeko apaana baziweereza nzi ne tukolagana bulungi oyagala edduuka lyenkanawa nti bweriti nenzijjayo neteeku measure nenkupimira nti ngenda bikolera wano na wano nenkusindikira obufaananyi naye nga kateekako sente bweziti n'ozituusa kati lwaki munnoonya ofunye sente okozesa obukujjukujju musango senda omuntu n'omugjako ekiki nkimanyi bukujjukujju naye abaana bano tubakosinga okutegeera omukazi yali yetonda musajja yava ku kisaawe muyudaaya muleme kutuula wano muwa abantu ebigwagwatiro tukkiriza nti kikyamu ensonga lwaki abantu bano bazze ku poliisi kino ekintu nze ngenda kyogerako nga munnamateeka bw'oba ofunye okunyigirizibwa kwonna n'okukosebwa kwonna genda ku poliisi abapoliisi bavuddeyo ne bagamba tukola okunoonyereza ne bagamba ku fayiro ze twakafuna oba complaints naye muba muli 100 mwenna mujje nakimanya nkukakasa bw'oba ng'oli wakuddizibwa Uganda bamulireko okuleka nga waziikiddwa ogenda mu kooti n'owaabira pasito okusendasenda okugjako sente zo yes kati tutandise okubuuza ebibuuzo ebyamakulu tetunnawakana nti kikyamu naye tugezaako okubuulira oli tibakyababba nnyo omusango gwe yakoze baguyita obtaining money by obtaining money by false pretense, theft by tree,
n'olulala impersonation Aha. gwegulirawo abantu amaduuka teryawakanye poliisi ntuufu naye wetunadda mu kubiibiita omwana w'omuddugavu nga tetumbuulira bano bo bababbe nange kyeŋŋamba emisango yagizizza ali mu Uganda taliimu kimanyi nti yagizizza yadduse awaana obunnyogovu naye tulina obuwulira abantu ekituufu nti bangi bakyagenda mu bunnyogovu omuntu tayinza kukubira ssimu ku ssente ze weekoledde ng'ozikoze gwe nga ggwe akulowooleza akugambe nti teeka mu bitcoin sente zizaale nti woba ompadde emitwalo 10 wano ku platform gye ndiko ofuna 2 nkugulira robot nowaayo sente kale ate nonda ku social media n'otugamba nti bannange olyabba tukkiriza misanga bba naye kati fe tukugamba twagala tukubuulira amazima amatuufu bakyakubba olina okubikuka obwongo awadde submission nungi konteyina y'empale ye n'agibba kati tulina obagamba kati oyo omukyala yajjayo ennyumba ya mitwalo 8 lwaki tagamba fe ab'Uganda tuzimuwe tetuzirina akavido wekali nga baga nti abazimbira ennyumba ku mitwalo 8 lwaki era agamba bakadama 10 kwaga ettaka kwetudde naye ali ku TikTok nga video ina balayikisa omutwalo mulamba kati bwatokozesa bwongo lwaki ab'Uganda emitwalo 8 wano tuli bangi abazirina nange nzirina lwaki tagambye wa Uganda olaba omuggo oguza ku kyalo ojje ng'olambula olaba omuggo nyiiza okulambula ennyumba eyo n'obukoloko wemuteekako obuteekakomalirizaawaawo era sina nnyo kubanga nze nawagira dde ababbe netubulira bakadama engeri y'okukola ekintu ekyo tuzze tubyogera gulawo akawunti weetegerere sente zo zikuŋŋaanye okomewo weekolere bizinensi nga ggwe kubanga nawobeera mu Uganda n'owo omuntu omukozi tiyingira mu dduuka eyo likolemu era lisobola okugwa kale ate osindikira atyo omuntu akolera edduuka nga tolinda kugulawo tolina bwomuyita si mwana wa nnyoko ng'olowooza titakubbe tulina okwegendereza buli muntu gw'oli naye mubbi ate obubbi kyekintu ye factor namba emu esobozesa abantu okubeera abagagganyuba abantu ba capital chicken yabagamba simanyi nnunda ebiyumba okitegeera abantu bannange bakubba nze mbabuulire obwenkanya buyinza okulwawo neteekayo omusanga waliwo ne yali alina wano embuzi ng'owaayo sente n'akulundira embuzi ow'embuzi akyaliwo omwayo n'akulundira embuzi mbwe embuzi agitunda akakadde kamu ebyo ebintu by'okuwuddisa lwaki tazireeta n'azirundira lwaki tazirundira wange abaganda bamuwe sente temuweereza bannyamuwe sente temuweereza abantu sente abantu tuli kuno twefuula abategeera nga tuli ate bakibbe bwetuba tuvuddewaawo Jeno Salim Sale okuviira ddala wali eggulu yagenze maaso n'okuba nga atuula akyensinga onyumirwako bw'aba akola communication yawandiika ebbaluwa ze ate yayeewandikira mu mukono gwe waliwo ebbaluwa gye yaweereza mwana mulenzi Eddie Kenzo yenno gy'olabako eriko ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi guno gwennyini leero ziri ennaku z'omwezi 3 kitegeeza ebbaluwa eno ya nnaku 2 emabega yamuwandikire n'amugamba nti presidential advisor at creatives and president Uganda National Musicians Associations, please handle the musicians who are flocking to Gulu for Christmas festivities shows that they are interfering with my work in northern Uganda. Nateekako omukono Jeno akandanaho namubuufu obufaananako bwe butyo anga omukulu Jeno Salim Sale agamba Eddie Kenzo nti bannange akoma ku bayimbi bo naye basusse okubanga bakola ki beeyi weeno naddala mu biseera bino baagala kubaako kyebansuuza oba tugambe Bukenya Media nja kutandika naawe otandise n'omuntu omutuufu n'ekifaananyi kyeyo kubanga buli wolaba Jeno Sale ng'awandiise mu katabo ke nakuba ekifaananyi nakipositi era kaliko Office of the President Operation Wealth Creation kimukozesa ekintu ekyo nti mutegeere nti nebbaluwa gye yavudde watuufu kuliko zi social media handles eziri ku social media nga ziriko Salim Sale ezo sizize naye buli wolaba kino n'akita omanya kiri authentic oli mutuufu nnyo yakooye yabeeyambulidde abayimbi jjukira yalwana nnyo abayimbi abo beegatte
webegatta n'abakolera federation bo ne beerondera omukulembeze waabwe Edrisa Musuuza naye ate bwe bakozesa obubi ssente abamu maye abayimbi abamu bo balowooza n'enkya bagenda kufuna oyajjangayo miliyoni ngaana ku federation ezo nga basiba mu mabaala bwe bagula emmotoka ez'amaanyi neerabira nti ndo ssente ezo olina zikolamu bizinensi esobole okubanga ezaala bayinza obutazizaayo kubanga talina kyajja bakola naye zikole mu bizinensi zizaale kati ogamba nti bagenda zizaayo nga tebagenze kuddayo kusabiriza kati banegirekitinga ekibiina kyabwe kino ne bayisamu n'amaaso pulezidenti waabwe gwe beerondera kubanga sale si yalonda Kenzo bebeerondera Kenzo ne bamuyisaamu amaaso badadi Andrew nobalaba nga bava ndino nze siyinza kufugibwa Kenzo ataasoma nze njogera nti Kenzo ye pulezidenti wange ne babanga abatono nnyo abategeera be basigala nga bagenda ne Kenzo abategeera omulamwa baliko jukira President Museveni ne Salim Sali ayagala nnyo abantu abeegasse n'agamba tumwegatte lumu ebya association byaliwo n'agamba kati sijja biko njagala ki federation era ne bagikola n'abawa obuyambi yabawa obuwumbi 13 balina n'ekitebe kiramba emutundu ensonga zammwe nzimazi zijeeko engalo kati agenda okuwulira nti mu ggulu buli atuukayo yamanya bw'ojja bibyo ye tutera okuliira emmere wantu wa mirundi ng'ebiri kati buli muntu wakuŋŋaaniraawo waliwo ewasanywawo buli muntu wakuŋŋaanira bambega babaawo oluganda luli kusanywa abaana bogundi yazze information nemutuukako nga bamutawanya ku email kati awulira nga akooye kubanga tebazze nga federation singa Kenzo yagambe muno akakiiko tujja tukulabe yandibaaniriza nti kati ate ensonga ki n'ekinoomu ate nga yabakuŋŋaanya n'abawa ebyammwe kati yabeyambulidde timbakooye emabegaawo bapromota beekwatako ne bakola press conference ng'olwo bageze ere wasale n'abagoba ne bagamba mugende ne bakola press conference era twabawalabula nnyo jana saleva mu ndongo yaffe osudde endongo yaffe n'abayimbi abamu babyogerera ekiseera mugo osudde endongo yaffe kyokka teriyo mu Uganda muntu akola concert n'atajjayo obuyambi wasale ate aba teyeewoze bamuwabula miliyoni 5 miliyoni 3 miliyoni 10 bonna bagenda ne kati akooye yageze okulaba nga jjulu etandise okujjula kulisimu ggulu etandise baserebo bali muli buloji andi babatuuka ne basula ate n'abaloje eggulu bw'ogamba nti nogenda kulaba sale bakuleka ne bakuwola webake ne balya emmere ne banywa ku ssanyu teri kusasula muwandiike ne basula ne bawandiika kati yabagobye yabagambye nkoze ntya nkooye ninga mutuufu muddeeyo wa Kenzo ye pulezidenti wammwe kyemwagala kyonna kyonna okitunuze wa pulezidenti wammwe mulina n'omukisa nti wa pulezidenti Museveni takyakonkona asobola kusaba appointment nemala weeks 2 nga tagifunye ate presidential advisor on creatives mukole meeting mumugambe nti twagala kino twalayo ki ndowoozi daffe wane wa president oli yabatadda sali yabataddo abawunyira okwewunya nga mukyagenda mukyazungira eggulu yabavaako dda kati ffe tuli mu DCCU ezolaba post ezimu nga kuliko ekigambo DCCU Digital Content Creator Uganda naffe twagenda nga tuzunga tutyo nga buli association mwagenda nga gafula association kagenda abasatu twekuŋŋanyiza tugenze n'abagamba kati mwenna mwegatte mukwegatta n'amanya nti nate ffe aba media tetutegeera bulungi kubanga media kutegeera kwaffe kwa mungumba kwa munyoto ffe n'abaako n'omukulembeze gwe yatukwasa wa OWC Operation Evacuation n'omutayinginiya Wambogo n'agamba nti oyo kati yabakulira ffenna ntudde mabega we era ffe tuli kitole tuli wamu twakola kyayagala wewaawo twagana na bigendererwa birala buli omu kubbayo zabbye kuvaayo n'atukakanya ffenna tukola bukozi tuti muli kuwolan kyatugamba kyetukola era nze nkimanyi tujja kifunamu olw'ensonga tukoze ku kyakola ki kyayagala tuli wansi wamu era ffe tutambula bulungi kati abayimbi bo era mwe temulina buzibu tebabagoba ffe tulina buzibu era tulikomugenda tulaba era tuzzeeyo ffe eggulu kubanga tugireyo mu mateeka mu mitendera fane luli nakulaba n'enginiya yaliko Benito copyright ya Eddie Kenzo ekomawa copyright ya Eddie Kenzo Eddie Kenzo yatugamba nti we tunaatukira December copyright tugenda beera nayo nzijukira nali naawe December onajja okufa obufi tegenda kubeerawo December wanca leero 3 anti wanca kati nze ngambe tegenda kubeerawo
nakyogera ku luli n'ekiddamu emirundi ebiri kati nkizeemu kati nga tusembedde tegenda kubeera omanyi abayimbi ekibatawaanya tumanyi nnyo music tetumanyi business ya music kyekyo newe tunateekawo copyright. I want to give him a benefit of doubt newe naaba eyiseemu nkulayirira esala n'abanga ngula kumyango bwati ng'alaba owakakofiira n'ebijegere mu matu mpozi mu nsingo ng'alaba gundi nga bakyagenda okukima ssente newe naaba kubanga oli akakasa abantu nti bwe tunaafuna copyright law abayimbi bagenda funa mu kintu kyabwe but their personal copyright laws we can enact bwenga gwoyinza okwekolera copyright yo music wono ebitandikirwako yes epasi akikola era abadde awoninga ne sites nti mugyeyo ennyimba zange abadde awoninga ne media houses temuzannya nnyimba zange now the man is free afulumiza oluyimba wayagalira naye gwe even at a personal level tonnaba ku studying the business of music. How many people call a pass or Joshua Baraka to find out bameka bamukubira essimu atubuulire bameka kati tukyazunga nnyo nga tunoonya ssente ate omugongo gwakyuse kati munsondere ku kasente okusondera abaana abo siyoyonjogerako naye jasimbadde ngamba nti tubasondera akasente tukyapangisa nnyo buloogi eyo tukyamupangisa. So as Uganda abayimbi mainly tulina okusooka okutegeera business ya music etambula etya bw'oreleasinga music wo don't release your music for fun for fame. Twagala nnyo ebintu bya fame kangende neeraga eri abantu n'oyimba mumbu bajja kuntegeera nnyo n'oyimba ate n'osooka okubira owa boda akutwale ate n'obagaininga naye abayimbi bwe balinnye na ku stage basasuddwa tukyalina abayimbi abo omaze okola ekivulu imagine ekivulu n'ogamba ate promoter teyansasudde ate nagambye olw'okuba nyimbira bantu nkolera bantu ate lwamusabye akasente nadduka tukyababba ate tunategeera business ya music. That is the problem, but we are good musicians. Yeah, that is my submission. Alright, kale atugendeko ewa Sega wa Junior mubufo Genosale agamba nti yabesonyi ayagala muyimbi no Genosale yayagala abayimbi begatte bansagala ebintu byaki ne yerabidde kimalayo gamba nti yayagala begatte basobola bafune baba controllingira segera kibayagala era kati bano we bali we babagala nti kati buli we badda babateeka mu control babagala kati batuso bagamba temudda nakudde tetwagala kukola ki tetubyeddagayo ekiyombya Andre nga mwami Bukenya agamba nti abayimbi abamu bagana ne bagamba atali Freedom Federation tekyagoberera ki Kenzo nti batukane balabanga omulama gwa federation gwabagasa guweddewo nti ye Andre bali bamanyi nti yomu ku bantu abasinga o defending ennyo federation nga yakolebwa balowooza nti omulama gwali gwa corporate olwokuba nti Andre producer ate lwayita ate muyimbi mu industry eri nga ina corporate bantu abasinga aninga sente kwa nsonga olimba lwa producinga alugako corporate lwawandiise okitegeera kati agendo kyabange ekyabagatta mu federation tekiri ku corporate kiri kyakunoonya waayo tufunira kusagula okitegeera kati kyobola ye n'agamba kati nze wanvudde ku muki ku mugendo nti omuntu ankulemberayo kati yakola ki takyogera kumuyisa mu maaso naye obutasoma bukulimitinze okumanya value gye tunoonye ya corporate kiri kye tuyinza okufunamu okitegeera tisinga yali abasuubiza federation kyerina okubawa era n'ekibawa tebandimunenyeza nti lwaki tewakola ki tewasoma naye nti omuntu okuba nti obwongo bubeera limited bwe butuuka wali butunuyali wokka wali ssente kumbe zino ssente ziriko limiti nti lwaki abayimbi b'eggwanga bantuuse ku level nti waba atuuse okutegeka sho yeetaaga agende wabeereyo ani salaamu koleki waffe tasobola leeta ba sponsors ba companies talina kyagatta talina value okitegeera the federation government yagigatta completely kumaliza music era we can witness nti guno omwaka federation kyange etandika music wa Uganda guno omwaka yabadde mutono naddala abayimbi bonna abanene abeegatta mu federation kati ate abayimbi ate si banene abaana abato bebazze bakola ki betutambuleko bebagezaako kola batuwadde ku muziki naye bonna abaatwadde bagenze mu federation era abalinamu ku maanyi gakka okitegeera olina agamba nti wabeera nga banene eri bafunyemu nnyo kati music yakola ki anti kati federation kyamanya nti ye gamenye manya nti tubateeka wano ne tubabika ekintu kye bayita ssente ne tubasuubiza ssente ne tubateeka wano ate nga tezirinawo nti
kubanga kakokonyo tifunako then kati then nensi ng'abantu abasinga ne bakuvuna kati ya Down Federation n'ennyimba ze wanga tusobola okwogera amazima lutalo wabiri ebiseera siwe wabiri Bishegera abimbi banji ba Levikson sibe baluli banji abagenda nga music completely yakirira Federation yabonona siyo wagono Jasmine ya Indian Federation Bishegera nti Federation yo mission yayo yakolaki yatukirya kati totally bavu Bishegera music takyatambula shows ntono abana kati bawane banene abatabagezezako pushing eno ngo balayisi n'endongo weri omwana ayita acidic vocal n'ayita Liam Voice n'ayita noni n'ayita Nandalavu n'agamba bajja tukolaki tukolera Bishegera njogero kiraba nti kati byo mission yawe mumazo kwavula deni ate muda nakutusabiriza temudda tutabiza kati season ya campaign mugenda tuko kuyimbira sente ze twagala mukolere anti bwe tulagagwe siye mwako gujja kati omusajja abawandikidde kati mu December temudda weba tuingira wali eri nga kebakuwa oyaga yagatolina kanso Shege dakika 2-3 abasajja abatusooka abaali abagezi bawandika ne bagamba nti art or creatives it's a reflection of the society nti omuntu yenna ng'oyagala okutegeera abantu abali mu kitundu ekyo bali kukyera beeyisa batya tunuulira ebiyiiye ebifulumizibwa nti abayiiya balinga ba philosophers okitegeera babangako n'endooto n'alaba kino ng'omusajja annyonnyola nti kino ne kino ne kino ne kino ne kino ne kino n'akusigira ekifaananyi ky'ensi bw'efaanana nzikanya nesega wakyayogedde nti waliwo motives nti omuntu nga tannakuwa emabega aba nekyasuubira kyoyagala omutuukize bw'otunuulira ebiyiiye ebifuluma kati byakukyamusa okugamba enkudi ebintu ebifaanaganako bwe bityo byebiyiiye ebiriwo okitegeera nti waliwo level amagezi abaana abalijja emyaka 10 okuvanga kati nga ffe tetukyaliwo bagenda kutunulya music eyafulumiziddwa mu kiseera kino nga tasiwansa okitegeera nga ffe tutula ntuwuliriza music w'abasudde ne kafeero nga babiyiya tuli bato nogamba waawo nzikowoola era nsaba abayimbi abakulu kuba bwe bali abensa mutuuze abantu bano abayiiya mu bayimbi nze besandiyagadde tufiirwe oba kunywako ku kikopo kyabwe ekyamagezi ye David Lutalo okitegeera wotunuulira Edwis Musuuza content kati gwatuwa mu music alagayi obuge mazima okitegeera and then abayimbi muli bagagga okuba omuyimbi oba okuba omuyiiya it's a gift si byakusoma nze nina omuyimbi wano bwenkakasa nti bannange ayimba ono omusajja yagamba nti bamuyitaani bannange erinnya ligenze yayimba luyimba ki I know oluyimba luwuune newoyogeramu ebigambo nambi yayimba nambi jamikaucha kati omusajja wuno owuliriza omuvubuka oyo nga newe baba bakubye engoma bwe bati okitegeera newe okuba engalo bwati akubaka okitegeera watuulira amadde okusematimba ekibasumbuwa bonna it is tewaliwo structure olaba ekintu kyona waba tewaliwo structure kituuka ne kifa it dies a natural death ensonga lwaki balooya bagenda kubeerawo omulimu gwa judiciary emyaka n'ebisiibo ebbanga lyonna waliwo structure tokera bukezi nogamba kati ndi munnamateeka bangi babigezezzaako era enviri bazisanyiza bazizza mabega ne bakkaanya nti ekyo siri kiba kankibweko buli magezi naye siri obusawo bulina structure okitegeera kwe butambulira nga tetunadda ku standard ya bikola abuliddwa structure takyalina mirandira nti omuntu akeera n'agamba kati nyimba ku mabina ga Sanko n'agavaako naga kati nkutte entumbwe amuba mukyamanyi entumbwe n'agamba kati ndeesa amabina ageeyawudde amuba mukyali ku ekyo n'abanyonyola agagwa babukyalyawo netuyimbaku ga Gloria Bugi kyova olaba ntitufuna endiganga Gloria Bugi oyo okitegeera kati Gloria Bugi atayimba alinga success card abeera alinga ng'obatugga
otamwagala nagamba luni lwaki nti content taliiwo tumalirizawo yasala kukola ki kutuŋoŋolera buli wamukwatako amukuba okitegeera nga tumalirizawo Edris Musuuza obunafu si butasoma ekyo mukijjewo waliwo abantu nga basoma naye nga tebategeera bangi nnyo nga bayivu anti kati kyoyogedde ate kyozzeemu kyoyogedde ndabanga ate kyozzeemu bangi abasoma naye nga tebategeera kyategeeza nti newe yandibadde yasoma agenda maaso notuyonyola okanyonyola bulungi obutasoma si bulwadde okitegeera nti tebuwona bantu bangi nga tebasoma muva mu bino ebintu byokwogera oluzungu oli neyekyangira omu nayogera olufrench na biki tekipima ntegeerayo okitegeerayagala ogamba nti Musuuza si atuukiridde mwami Edris Musuuza mulungi mu kifo kyalimu mu bya creatives muyiiya omuntu akeera n'agamba ngenda kuyimba olimba nakuba oluyimba sikyaloosi nerukuba ensi yonna y'omu ku bayimbi wano e Uganda wabasi yasinga okugobererwa mu Uganda wano okitegeera ayina benchmark gye yateekawo enzibu ennyo teyasooka kusoma diguli okitegeera pointi yange eri nti abaliraanye Edris Musuuza tali yekka okitegeera mutuule muve mu byokuba babeega muyimbe music yowensa abantu bawagidde abantu ate temutunenya butabawagira twawagira nga temulina kyemuli ne mubaako kati kyemuli kati muli kyemuli mwatufuukira ate ekizibu kale nga tumaliriza olunaku olwaleero ngenda maliriza ne topic nga bwe twatandise wali ngenda maliriza ne topic ya bubbi obubbi bufumbekedde wiiki eno sente zibbiddwa emirundi 3 sente zibbiddwa enfunda za mirundi 3 wiiki eno omuli ne banka enkulu ey'eggwanga nyaffe Uganda okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga State Minister of Finance in charge of general duties omukulu Minister Henry Musaasizi yazze mu parliament n'akakasiza ddala nti banka y'eggwanga Uganda yabbiddwamu obuwumbi 6 bweddu yakikakasiza ku floor ya parliament era n'asaba ba parliamentarians bakireke banka y'eggwanga kenoonyereze ne Ministry of Finance bamanye sente zino zabbiddwa zitya ani yazibbye zayiseewa mu wiiki y'emu eno twabaddemu n'ebicupuli bya bukadde 5 obwasangiddwa mu Post Bank. Post Bank emanyiddwa nnyo okuba nti emirimu gya gavumenti n'ensimbi n'emisaala yeringa banka y'eggwanga lino banka ya esasula kale abanene wano naki mukuufo kale ojja tutereeza so kantandike naawe kennyini ebicupuli bya bukadde 5 mu Post Bank banka y'eggwanga enyagululwa obuwumbi 6 bweddu how safe are we naddala mu layini eyo y'ebyensimbi n'ebintu ebigwa mu kowe tutandise naawe we are safe olaba amayembe bagabba kakati waliwo kyebayita weaknesses wano na wali okitegeera kakati weaknesses tuleme zitunuulira castigatinga nsi yaffe tubeereko tukube we can direct the conversation into there is need to improve in IT kuba kati gye tulaga IT sente zo bazifulumiriza on digital zafulumye nga message osega ne bazisindika mu sofa yetumanyiiko nezigenda Asia ezimu nezigenda Japan okitegeera so omwana bagize omwana yazawudde tabajja zizza then enkutulete abazeerabire then waba yazawudde gutogedde nti yazawudde badde then sente zo kubanga wekibanga bank of Uganda abajogerera abavuddeyo ne bagamba kiri bwe kiti okitegeera minisita yayogedde mu parliament mwennyini wabawo obweraliikirivu naye bukulaga nti ate waliwo abantu abatukulembedde mu tekinologi okitegeera abatuli maaso ebigere bingi maaso ennyo kuba tekinologi asinga yandibadde mu banka enkulu ey'e Uganda okitegeera then n'ekirala mu Post Bank tetusumbuukana na bingi Post Bank wabaddewo inside
person Era kubanga waliwo mwemusulira yakwatiddwa. ebicupuli by'akawumbi kalamba Obukadde bitaano. byakaali kawumbi nze ke nasoma nze nalabye obukadde bitaano ako ke baavuddeyo ne bakkiriza okitegeera kakati bwe muba nga mwabadde n'ebicupuli ebyo nga mmwe banka ne mubeera nabyo ne mubitereka mu reserve byabukadde bwa mitwalo eby'etaano etaano omanyi banka ebeera n'ebintu bibiri ebeera nekitu kya capital requirement ebeera ne reserve requirement reserve requirement ze sente z'osigaza okitegeera ozirilizinga at a certain point waliwo ebitabo yes okitegeera okubanga banka ebeera stabilized okitegeera backup kakati mwe mu reserve yammwe nga muyina ebicupuli byabukadde okitegeera nga mubirinze mubeeko be mubiwa sokolindeko banka yebiteekayo mubbi yabiterekayo waliwo okitegeera eyaswitchinga ate nga soomu olaba owabawo chain access nti sente okulilizingibwa bank of uganda wabawo omuntu mu ministry of finance machas bank of uganda is part and parcel okitegeera there are different signatories nti omuntu amaze okuhakinga tugeze mu emailo yo waliwo akimaliriza wabawo akimaliriza n'asuulamu n'olaga jjala wano ne wali abantu fe abakolerako mu bitongole ebyenjawulo ogenda okulaba nga password bajja bazikyusa naye kati wabaawo omwana eyasudde password eyo okitegeera kati password eyo wano we mujja okukola investigations ziraga nti system ye bagihakinzeemu naye nga naye mwennyini yagabye ka password kyekiri kyenkuzaayo nti where is the integrity mwe mwamala okukwata kyeyi nti banka abazikolamu batambula bati tu bagwe okitegeera the family kalinga katu okitegeera kiba kyangu nnyo okulaga obunafu obwo however wetuddayo ne tutunulira the general economy egenda kubeera affected olwekyo ekyatuuseewo bank of uganda evuddeyo netukakasa nti the economy will be tugenda kuteekawo policies endala naposibanga yatugambye mbu mubeere bagumu tolowooza nti olwokuba twasanze ebicupuli ti sente zo zakwatiddwako weziri bwe batugambye kyogamba oli waafiirwa agambe nti tuzadde era abika Bukenya Media nja kusembayo nesegawo Bukenya Media sente ziri ze bahakirize bazihakinze digitally ezo sente zibagamba eziyita mu blockchain abantu abasobola okuhakinga sente notamanya gyezigenze ye bitcoin kubanga yo erina blockchain ebayita decentralized blockchain naye ebirala byonna kati abalina centralized kitegeeza nti bamanyi we zavudde ne gye zagenze baba tebamanyi gye zagenze kitegeeza olukwe luli munda mu bakozi ba banka enyerenyini tewaliwo kintu tosuubira nti newaliwo sente zebabbye tewaliwo bali mu lukwe bakirimu atali omu atalimu babiri bakolagana nabo sente ezo nezifuluma ekyenjagala nti banka enyereze nnyo abantu abakwatibwa nabino ebicupuli njagala kuyisa mubagwangu budde nabino ekyebicupuli ebitaano era nakyo tojja kugamba nyo ali omu yazibye akoze bata nti jawe ennamu oteekewo enfu bagenda okubalamu nga sente zaabwe zonna zonna weeziri ebitaano byamwe ebiri naye nga zino eziriwo ki feke omuntu okuleeta obulesi sente okuziyingiza nti bazirete mu banka baziyingize mu lumu ya banka kubanga kati kino kiri mu digito kiri fiziko kikwatibwako bazikutte nezijja neziggulwa ebikadde bitaano babungi neziyingizibwa mu zisitowa za banka kitegeeza bali abalina abakutoofu abalina access ku bisomolo abagulawo olina bakirimu awalina okukwatibwa abantu abasukibokebegena nnyo kibokekwatibwe babateeke buloka ku nsigo babatonyeza ekidomola ku nsigo ensigo ozimanyi kyenjogerako kimanyi na musajja olwomukazi kidini eruma ava ku kidini bolos okwate ekidomola nga kitonye ku boolo agenda kwogera bukodde bonna n'abakibaddemu negyezaava ekikuli gye babikubira byonna era sisuubirawo
kugaba mu sente onyala bakati yaggwawo omuntu omwambula omuteeka buloka neerebetera ku nsigo buloka neba nga yewaniridde olaba nga buloka nezimba ennyumba egaana ng'oleeta 99 aba ajja kwogera bazireesa polisi ne bakola bata ne bajjamu enamu ne bateekawo ki ate tebitumalira nnyo budde ate ekirungi ne balina n'essente Benito dakika 2 banka bazimba buli lunaku naye lwakuba tukibalaga tuswala nokwata amagalo n'ogirumisa ku nsigo n'ogirumisa muno omugamba sente ziriruddawa naba nga akyagira nnyo oyongeramuko ku maanyi ziriruddawa aya obulamu bwaffe buli wano bolos okimanyi Benito genda mu maaso kidawulira kwesiriwaza Benito balayo kyagenda kwogera batubba okude ku balls sente batubba encha neggulo mu bbanga waliwo n'abatubba 0.1 obwo mungi baaba toyinza kumanya nehamu ndowooza akirikuko naga nti waliwo nakyekingako akawunti zange siringi 5 2 abasajja wedda banziba okiraba so batudde encha neggulu ezagenze digitale I am 120% sure tebajja zifuna okujjawo nga bajja kukwata omuntu yakolaganye nabali inside man yakolaganye nabali kubanga balina obusobozi obulaba gezaalaze yajja okukirojja bitikoyineyokayoka esobola okutambuza sente notamanya zeraze era nabayekera gye bakozesa bitikoyine ye terina bwe batracinga bayita noyo customer bakayita bata muzungu embeera biri gyabibaga naye esente ezijja bweziti ezimala nezigira bweziti wezaawukamu wewaba awo nga za digito bwezijja bweziti nezigira bweziti awo ewali ttaka nzibu nnyo za kuturesinga nzibu nnyo so kaba kaweddemu bakwate banoonyereze ali muno yekka era tagiyinza babuulira nti bali ono yazijjeeko bamukola byonna bye bamukola naye nga sente tebagenda zifuna ekyebitaano zabadde zisukkamu tebayagadde bagamba kati tubagambe nti zabadde zisukkamu okuteekayo enfu obeera oggyeyo ennamu kati awo walino you want to tell us nti the banka bateeseyo enfu just ziteekeyo walabako den of thieves nagirabako asunakirala firimu ezo kyatandika dda ekyokukola ebicukuli nga bano bateera bwe bajja n'ebicukuli bitonagana n'ebitwalo nga 2 nayogabira neddala ng'ategedde nti onajja aze n'ensawo agenda wala abinyigamu gyenasigaza ennamu abinyigemu ebicukuli nekatagageza televi eyokutikkula banki atikkula bakiraya nti omaliriza ogenda osanga mu reserve sente enfu baba bayina ennamu gye bazijjeeyo kati gwe banka ozira luvannyuma tubadde tugenda kuwa public sente enfu awo ne mutandika okukola ki kuba balina obumba obukebera sente oba newabeera wali teera amanya okumanya nti counterfeit kano baddewo basoseze bazigaba newabaawe akubya omulanga bagenda bakebere mu sitowa nebagamba segawa eddakiika 2-3 ate ne communication zonna tezavu bwadde otandika mukulu wa basi wabuuza ekibuuzo nti how are we safe banka ki gye babbye obuwumbi 6 ey'eggwanga officially gavana wa ggwanga gavana wa banka kigwe baatulaga mulina eggwanga oyo sinnamumanya nze sinnamulaba kati just imagine eggwanga eririna banka banka eyo yerabirira zino banka endala zinene eziri wansi naye nga terina gavana owokunenya yaani kati Chegera kwa kandoka katuna questioninga governor wa bank tikyaze kitya mukama how comes nti kino na kino ochegera nti mwabuze ensere ya governor mustole mutwala bakera scenario ku Bank of Uganda omuwala ka video gwe kwali yafuluma n'ekisawo kya sente ochegera eyo banka ya gwanga kati okibange ekifaananyi ky'ebbanka y'eggwanga kiri bwe kityo kati zino banka eziri wansi ezitereka sente z'abantu ba bulijjo ogenda kwenshwalinga oti abantu bagambe nti you are safe nga ku banka y'eggwanga safe tekaweddemu nobe nyinti tekyali safe nga ne governor takyaliwo so
kyekibuzo kiwe kiddayo neweebuuza nti awi seefu ekegera so awe nkokuludingi kale tweyanziza nnyo nnyini ddala mikwano gwange agenze maaso n'okuba nti otwegattako ndi wano atweyanza nnyo mikwano gwaffe abadde naffe mu buufu omu oba obulala olunaku olwaleero this is mukulu Abbas akabuuzo wawuliddeko uniform z'ababoda boda tugenda zifunira uniform nga buli wa boda alina okwambala okusinziira ku kifo ky'olweramu ti abeerubaga bagala bbulu ti ab'emakindye bayero muhulire kuliko ne serefi wekiro kigenda okuba uniform erina okubeerako serefi abamala redi beewa kamoja tetunaba kumanya bulungi njesimba tempa byako this is the weekend show bwe tulabise olunaku olwaleero mbadde ne Bukenya Media fubutuka wali ku Sula Motors eno esangibwa Makindye mukwano gwange bagamba nti ensonga zonna ezikwatagana n'emmotoka ezo bazimalanga oyagala kugula mmotoka oyina emmotoka gy'oyina wabula ng'oyagala genda maaso nakuba nti ogireeta ogatteko ssente bakuwe egisingako osobola ogenda maaso nokuba nga ofuna Bukenya Media ku 0779 21 Bukenya Media ojja kuba nga oyogera naye akwasaganya ensonga zonna ezikwatagana n'ebyemmotoka mukadde kamujagala kutegeeza ku Alson Painters UG bano bagamba ensonga z'okusigira langi mu biseera by'ebikujjuko bagenda kuzimala lwaki oyingira Sekukulu n'ennyumba efaanana bwetyo ng'ate osobola ogenda maaso kuba nga ogisigako kalangi n'enyuma okusingawo enamba y'essimu eri 0705 1936 amubuufu ofaananako bwetyo Benito eddakiika emu ng'osibula simanyi oba akalowoozo kakasembayo mbawe kaki kayiseewo tugende mwekuuma abavubuka kirungi okubeera n'omukazi omu nga mugezi si musiru mukazi omusiru atama akubonyaabonya biri ne gukugwako eyagukumalako ne batandika okubuuza asazizaamu statement genda mu maaso malayo eddakiika emu omukazi omugezi awooma anyuma byebyo kale segawobakaboose nga musanvu tuna ekivulu kya bigayi banna ebigayi December saabayimbi Lugogo cricket so lwa mukaaga lujja ya gyetugenda okubeera eryanyi ligenda kulagibwa kwolwo saabayimbi tekigenda abagala oteekawo babeere babiri ku lunaku lwerumu bannayuganda bano oyo mwana abadde munnayuganda alinsa abantu abayimbi bangi atagalamu appreciatinga alina ne beyasuzaako nga banene mu ggwanga alina babeereddewo abatagalamu beyajjayo ye naakolaki so yesawa naffe tumugye tubyebyo kale ekibulu Mukenya onaakibeerako mubeere bulungi this was the grace time omusajja tumwogerere ebirungi kati ate tugenda balwa mukaaga ekolo tujja sooka wano Bukenya tumale tugende wa bigayi mwagaliza ze birungi bulungi mwera kubeera naye nga njagaliza abantu bagende bamwagere afune ssente naye ng'olina obeerayo bayinza okunkubira